Owaye. Badde wano nga neebuuza. Kiki ekireetera ettaka okuba nga ddyo terigwa bbeeyi nga bw'onoogamba nti tuyingidde bizinensi eno twagiyingidde bangi naye bizinensi eyo yali gye baakoma ogiyingira abangi neegwa ebbeeyi. Neegwa ebbeeyi. Kizibu kyasangaga nti poloti zaawo zaagwa ebbeeyi oba poloti zigudde ebbeeyi. Anti kati ekisookera ddala ettaka kyekintu ekitongerwako nti kaakati omanyi luli ettaka lyalinga lya bbeeyi ng'alikola ali omu naye kati abaweesa ettaka baasukka obungi kati lyafuuka erya layisi. Ettaka wano tuli Kyengera. Kyengera bw'aba yali atudde ku square kilomita 3 ajja kusigala ng'atudde ku square kilomita 3 naye ate abantu bo bajja kweyongera. Kitegeeza nti omuntu eyalinanga yiika 5 agenda tuuka akaseera abaana bazigabane buli omu asigaze yiika emu. Abaana abazzukulu bazigabane buli omu asigaze 5 ku 10. Ontegeera? Kati wano mu Kyengera kyekyo kyolaba waliwo akazimbe kaakano wano kano kennyini ogenda kalaba. Ekinene ennyo akazimbe ako kolaba okafuna bulungi ketegereze. Ekinene nnyo katudde ku fuuti 5 ku 5. 5 ku 5 ngambye ekinene nnyo bwe mbasirabye bubi katudde ku fuuti 5 ku 5. Naye omusajja bw'akubuulira obutitimbe bw'ensimbi bwe yaguzaawo bwe yakoze ki? Bwe yaguzeewo okkiriza. Naye lwaki nkyayagala kuzimba mu Kyengera naye mu Kyengera ettaka terikyali. Mulimu ebitundu by'otuukamu nga temukyalina ttaka ng'olina kugula kizimbe okimenyewo ozimbewo kyoyagala. Kati n'oyo yennyini kye yakoze eki? Kye yakoze yamenyawo akaaliwo oba ekyaliwo ye nassaawo kyakola ki? Kyayagala. Kati otuuke mu kitundu tunuulira akazimbe kano okalaba kaakalina kano kali ku fuuti ndowooza 12 ku 12. Okitegeera? Otuuka akaseera nga tokyasobola kusanga nti Ekyengera nagulawo yiika yange timulimu abazigina mwebali. Naye genda ogikole ki? Mu bitundu byonna kawabeere Muyenga, kawabeere Kololo eriyo abalina yiika 10. Bamukulu gundi Kiwanuka gundi Kiwanuka wa Oscar Industries. Naye tebatunda sente zo talina kyazaagaza. Akaseera katuuka ng'olina sente naye ng'onoonya woogula tolabawo nga tebatunda. Era kino ekintu kyetegereza. Wali owuliddeko ne baga nti embooko yanyookedde wantu awo. Zinyooka. Nti kiki omusajja yaleese n'ayiwa amagye n'ayiwa bakifeesi n'ayiwa poliisi ne bakuba abantu bakubye abantu ettaka yamaliriza lituti. Ezo embooka ezinyooka tezinyooka nti abeera battaka lya bwereere abakubagana muguza muguze ku mpaka okoowa emiggo oguze omusajja ku mpaka. Anti waliwo abasajja ng'alina pulojekiti ye awo waajagala ng'ate temutunda. Kituuzayo ku kiri nti otuuka akaseera ng'olina sente zo n'onoonya kuguza n'abula. Kanaga nti mukuba emiggo. Tojjukira Nyondo, omusajja omukadde yali ku Nyondo kirabu egundi enajja Nankumbi. Tomanyi nti mwami Nyondo yazimba wano ng'ano waliwo omukadde alinawo akayumba kakadde akeera ku makya kwota kasana nakwera waawo. Yagaana okumuguza. Ye teyamukuba mbooko. Tewali yagaana okumuguza. Ne baŋŋamba bino biboozi simanyi. Ne baŋŋamba mbu badijje baafulumyanga emizindaalo ku ssaawa 5 paka 11 ne bakuba ekisitula ekyo ng'omanyi lwaki bakikuba awo lwotula abaguze. Ate onzijukiza Nansana gye twayita akayumba ke baawala ne bakaleka wakati wakandaga ono n'awala n'ono n'awala ne Manju ne bawala ne Maso yeraga sijja kola ki nga kali wansi mu kinnya ko kali waggulu. Kaakati
kino ekintu era tolowooza nti ettaka ye product nja giyita product kyekyetunzi kyotaga nti olw'okuba abalitunda bangi ligenda kukka ebbeeyi ate ntwala omukisa guno okugamba nti abatunzi b'ettaka gye bakoma okubeera abangi n'ettaka okufuuka ery'ebbeeyi lwaki kubanga bo kye bagula tekyeyongera naye abakigula bangi kitegeeza nti n'abakisuubuza kati oli nannyini ettaka yennyini olw'okuba bamwetayirira okubaguza ettaka eryo bangi yiika gye yanditunze 5 empigi agenda gitunda obukadde 7-8 empambire onfuna kubanga abalyagala baki kati ye bw'amala oddifuna ku 7-8 nga gy'alikola ki ng'alitunda ebbeeyi ye tajja kukkiriza kufiirwa ayina odditunda ku sente ku gundi ejjayo sente ze tekiringa bw'onalaba product ndala nti ettaka terina gundi alternative nti omuchina bw'atunda ebitengi bye genda ekkongo ogula ebitengi tewali nti bwe bakuseera empigi genda ebuwama bwe bakuseera ebuwama genda ejjalamba nga tebannaseerayo bwe bakuseera ejjalamba genda ebutambala alternative yokka eriwo yensonga lwaki ettaka kyekintu ekitakka bbeeyi era olitakulimbanga nti ettaka lyawo mu kusooka lyali lya bbeeyi naye kati lya layisi teririyo nti ensanja awo wali wa bbeeyi naye kati wa layisi tewali tolaba nti naakulabye ghetto era abantu ab'obuvunaanyizibwa tebaagala nnyo okubeerawo temuli maka Kasubi ghetto Kiwunya Kawaala ekyo tekyafuula bitundu ebyo kufuuka bya layisi byasigala bya bbeeyi bwayise abantu tebaagala kubeerayo bwayise teri poloti ya layisi ekyo tebakikulimba nti akaakati era eyafunanga poloti ebwayise edda ku mitwalo 15 olw'okuba waalinga mu ntobazi kati omusajja agola mu ntobazi n'agulawo obukadde 15 nga yazirabye na ntobazi yes ye ng'akimanya ajja kuba akafiiringa kibayita ettaka siryakulindamu anti gyo terigazi waliwo olyaga nti mwami Lugombo kanindemu oba onoofuna mu nsanja omwo bw'onaafunamu akalayisi okonako tojja kafuna keyongera bbeeyi anti tewali ttaka lya layisi eriyo ttaka ly'osobola nalyo tasobola tewali ttaka lya bbeeyi tewali ttaka lya layisi bannange ettaka nga lya bbeeyi ffe tunaaligula kubanga bagambye poloti bukadde 15 empigi ate si lya bbeeyi kubanga aliwo eyaguze 5 ku 10 ku bukadde 15 onfuna so tekifuula ttaka nti olwo lyaki lya bbeeyi gwe tolisobodde busobozi waliwo alisobola olina kutunula butunuzi nti mu kaseera kano wawe ensobola olw'ensonga nti tolinda mbukakati bana lya bbeeyi kanindemu likekemu ettaka terikakamu ate ettaka teririiko sizoni mbu bw'oba onaayagala ettaka erya layisi linda oligule mu January ani akulimba mbu mu January teri omanyi balina enjogera eyo mbu mu Desemba mubaamu abasama Desemba abasama bajja ne bapaaze ettaka lisigala lya bbeeyi era nyina abantu b'endaba naga nti kakati okwata otya ssente n'ogula poloti fuuti 5x5 fuuti 3x3 lyasobodde akaseera ako muleke mukole ki muleke kyaguze mazima lyasobodde nze situunda 3x3 situunda 2x3 nesobola kwambala azitunda kubanga waliwo ye nga mu bulamu bwanoonya ekintu eki wateeka kaaruumu aseewo katooyi ajja abaana mu muzigo kiri tannakisobola ffenna tusula ku ttaka lya Deneko ku lwaliro naye bwe tukutwala gye twalinga baatuwanga amakubo ga fuuti 5 ne batugamba bw'onaaba ozimba ojja kulekayo fuuti 3 abamu nga tetuzirekayo ffe twasulanga ewantu nga ne Mukama n'akuyamba n'ogula akamotoka toyina wookayisa
onfuna ng'emmotoka ogireka mu parking tetuuka otambuze Kagere tetuuka anti munnange basala Kaguwa tofuma puloti za Kaguwa waliwo abazisobola mu kaseera ako tannasobola ya Jinja Lugomba alina ya Jinja naye nze bwe ndaba aguze eya Kaguwa sisobola muga nti buki obwo bw'ogula naawe muleke nange nakagulako nali emasajja nga nsabirira ekintu eki Mukama nannyamba ne bwe nfuna fuuti 10 ku 10 wenteeka akazigo toyi ne bwebeera munda mu nnyumba omanyi tulina obuzibu bumu twerabira omuntu bw'atandika okulya ekyemisana n'ekyeggulo omanyi kyaddako omuntu abeerawo atya nga tolidde kyaggulu tomanyi nti alusa gyeziri olema otya okulya funaako okulya nawe ngamba otya nti obuliddwa ekyokulya okuggyako obuganiriza bwe bulwadde bwe tukola ki kyovaamu olowooza ensi yonna ekivuddemu naye naye wakibeereramu waliwo yali yakivuddemu eggulo lwaki ggwe mu kaseera ako wakirimu tosobola kukola kintu ekyo obulwoti emitwalo 2 muganda wange tokuba vvu tofuula bugere gumu 2 oba okola biki noyita kukafumbe mukasa gwe toninyira zikyaliko ku kkubo bayaye batulira ddala ku toninyira n'atumya ekikopo ky'obuugi n'akatogo kamugo lengera bamuteereddeko akasujju muganda wange bakikola batya njagala kugamba mu bulamu bw'ensi eno situation zibeera periodic embeera ze tuyitamu kaba kaseera buli omu alina akaseera ke ak'okugiyitamu tolowooza nti gwe olw'okuba wagivuddemu ensi yonna erina okuba ng'egivuddemu kaakati kyekyo embeera yonna n'abo abantu b'olaba oba opoloti bw'olaba nkulaze ensangi kati omuntu atunda 5 ku 10 gwe babuuza nti lwaki otuuza ssente zo naye yandyagadde atunda 5 ku 10 lumu naye agenda kuggyawo abantu abagenda omuwa obukadde 5 mu poloti emu kyava atunda 2 ku 5 n'asalamu obupoloti bumeka 5 buli kapoloti n'akatunda obukadde 10 ttaka terigaziwa naye abalyetaaga beeyongera ttaka terigwa bbeeyi Uganda nga bwe yali mu mwaka gwa 1962 nga tufuna obwetwaze nakati bwekyali mu bunene naye population y'abantu ekoze eki yeeyongedde kitegeeza abantu abo bonna buli omu alina okufuna waasula y'ensonga lwaki n'ebibuga olaba bigaziwa kyekiri nti omuntu eyagamba nga njagala Busega kati omuntu agamba nti njagala poloti ekyengera osooka n'obudula n'omubuzi oyina kikusimattuse oba ng'agambye atya nti njagalayo poloti awo 5 ku 10 ekyengera osooka kubuuza kikusimattuse oba ate ng'agasseko ne kali nga teri walana kkubo kakati kyengera yaliko nga ze estate ze basala kyengera n'atuuka nga takyasoboka ng'aweddemu ng'eri erisigaddemu lya bbeeyi nnyo nsangi n'aluma Nabbingo Namagoma bw'ate abo bagamba mbu bakubuuzanga ani agula ensangi ne buddo yaliko ku bukadde 5 ku 10 yaliko ku bukadde 2 5 ku 10 kati buddo wa bukadde 5 8 10 sema price to Busabala Busabala yali wakakadde nga n'emitwalo 5 ofuna 5 ku 10 kulwaliro Busabala wa 8 kubanga bba abantu bw'atuuka wano ensangi nga wa bbeeyi ng'agenda Emaya bw'atuuka Emaya nga wa bbeeyi ng'agenda Katende bw'atuuka Katende nga wa bbeeyi ng'ayingira Mpigi bw'atuuka Empigi nga wa bbeeyi ng'ayingira Kamengo bw'agenda Kamengo ng'alaba wa bbeeyi ng'ayingira Buwama Buwama bw'atuuka nga wa bbeeyi omuwulira Kayabwe kati ate waliwo embeera weekufundiza mu fikisi etya omanyi tulina endowooza mbu tujja genda tweyongerayo ntwala omukisa guno okugamba nti ate bw'ogenda nga weeyongerayo eri
ate n'eryayo lya bbeeyi. Togamba nti tujja kgenda tugule egundi, tujja kgenda tugule embalala, ettaka ly'embalala lya bbeeyi n'okusinga ery'omuwakiso. Togamba nti tujja kgenda tuyitemu paka Fort Poto wa bbeeyi, tujja kgenda oba Busunju kati bamuseera, tujja kgenda tugule Hoima wa bbeeyi okusinga e Busunju. Ettaka lifuuse ettaka, ate likyafuuka, terijja kukyuka. Era tolowooza nti embeera egenda kukyuka. Just kola ekintu kimu, noonya w'osobola kula, funzaawo mu kaseera ako, towooza mbu bannaye kaninde kakemuko. Ebyo weerimba. Sente nga bwengira bw'oti. Awo olina okwongera ku ssente. Ate kati ekituufu ewantu wewasanze nga wa bukadde 10 olwaleero, enkya tojja kusanga nga wa 9 oba 8. W'osobola okusangirawo nga wa 9 oba 8 ng'atunda alina ebizibu bye. Ate ng'ekyo kyakusabirira nnyo. Ekyo kyakusabirira, kitegeeza otandise okusabirira abantu bafune ebizibu obagule. Okitegeera? So ekyo kibayita ettaka. Kiddamu ekibuuzo kyo nti lwaki ettaka terikka bbeeyi, terigwa bbeeyi? Kubanga lyo teryeyongerako bunene, teririiko baliweesa, naye ate abaligula bo buli olukya beeyongera obungi.